Eno ye program yo ensulo ey'enkya wano ku 3 ABN TV. Yiga okutandika olunaku ne Katonda. Omulabi waffe owa 3 ABN nkwanirizaako olunaku olwaleero. Ekyawandiikibwa ekyolwaleero kiva mu Isaaya essula 55 olunyiriri olw'omukaaga nga lugamba nti munoonye Mukama nga bw'akyayinzika okulabika, mumukaabirire nga bw'akyali okumpi. Abaagalwa, tunoonye Mukama mu kiseera kino. Waliwo akaseera akajja nga tetukyayinza kunoonya Mukama ne tumulaba. Tudde gy'ali tujja kumulaba era tujja kutambulira mu mazima ge. Mukama abawe omukisa. Amanya gange nze Naluwaga Agnes Ssenteza. Atenderezebwe Mukama kubanga awulidde bye musaba. Ssebo bannya bw'atulaba olunaku olwaleero twagala okwebaza Katonda olw'otuwa olunaku olulala. Nate olunaku olwaleero tugenda kusoma ku wansi w'omutwe ogugamba ekibi ky'obusosoze mu kabira. Tujja kweyambisa ekikyawandiikibwa okuva mu bikolwa by'abatume essula ey'okumi olunyiriri lwa 28. Naye nga tetunnagendayo katusabe. Katonda waffe omulungi tukwebaza olw'otuwa olunaku olulungi. Tukwegayiridde Mukama nga tukusaba tetuyambe olambulule ekigambo kyo gwe nga bw'oyagala. Kwe kusaba kwaffe mu linnya lya Yesu Kristo omulokozi waffe. Amiina. Abaagalwa, tugenda okusoma ekyawandiikibwa mu bikolwa by'abatume essula ey'ekumi olunyiriri olwa 28. Mumanyi nga si kirungi omuntu Omuyudaaya okwegatta n'ow'eggwanga eddala oba okujja gy'ali, era Katonda yandaga n'emmegga okuyita omuntu yenna omuzizo oba omubi. Ekyawandiikibwa kiva mu bikolwa by'abatume essula ey'ekumi 28. English version eyinza okuwa version yaayo etugamba nti Acts chapter 10 verse 28. It reads, "Then he said to them, you know how unlawful it is for a Jewish man to keep company with or to go to one of another nation. But God has shown me that I should not call any man common or unclean." Nti sisaanidde Katonda ndaze nti sisaanidde kuyita
muntu mulala yenna kya muzizo oba omubi. Bangi bamanyi obusosoze, abamu ku mmwe mumanyi obusosoze kye butegeeza, abalala temumanyi ki kye butegeeza. Naye ababuyiseemu bamanyi nti kye kimu ku bikolwa ekyekko mu kukulaakulanya kwa society yaffe. Okusosolebwa, gwasosoleddwa ebiseera ebisinga owulira nga kya bulumi eri obulamu bwo. Omuntu omu yali mu ggwanga erimu ery'Abangereza ery'e Bulaaya ng'ali ku train station. Train station eyo neefunamu n'abanga olulimi lwe baali bakozesa okusasula n'okukola ebirala byonna byonna instructions nga mumanyi obeera ku gundi ku terminal train kwebeera kubeerako ebintu bingi, tosobola kuyingira mu luggi kuva mu lumu paka mu lulala nga tofunye instruction oba nga tonnasasula ssente. Naye ogenda okwekanga nga wolina okusasulira olulimi lwonna lulimu lw'otamanyi. So omuntu oyo n'akoobera ku train station yawo ng'anoonya omuntu omuyamba asobole okukwata mangu train eyali erina okumutuusa ku budde mu kifo ekirala amangu ddala. Naye olw'okuba nti yali muddugavu, abantu abamu ekifo kye yalimu nga ky'Abazungu nga kya beeru, so abantu bangi tebasobola kumuyamba paka we yakola ki, we yalemererwa okufuna engeri y'okuyambibwa n'afuna engeri ey'okugoberera instructions ezo n'agenda n'alinnya train, naye ng'obudde bwali bumuyiseeko. Omuntu omulala gwe mmanyira yagenda mu nsi endala nga mulwadde muyi, naye n'atuuka mu eddwaliro nga layini alaba abalwadde bangi. Abalwadde abangi abasinga ku bonna baali beeru. Omuntu oyo n'alwa mu layini, buli abasawo ne bakolanga ku buli yali omweru yenna, naye omuddugavu nga teri amufaako. Lowooza ku kintu ng'ekyo nga gwe oli mu nsi bw'etyo. Lowooza okuba nti gwe omuntu omweru azze mu ggwanga lyo naye ng'abasawo bonna basooka kufa ku baddugavu. Kiba kiruma oyo abalina okufuna obujjanjabi oba saavisi yonna. So obusosoze kikosa ebintu bingi, kikosa ennono z'abantu, kikosa saavisi eri abantu, kikosa emitima gy'abantu. Olwo nno twogedde ku busosoze bwa kutunula ku langi z'abantu. Ne wenjogerera obusosoze obwo bungi nnyo mu nsi ez'ebweru, abatambulako mu kiraba, naddala eri abantu abaddugavu. Bwe tukoma wano mu mawanga gano agaffe amanaasi, tumanyi bulungi nti abantu abasinga basosola mu mawanga, ne basosola okuva gundi ono wa kabira bweti, sijja kusobola kukwatagana na kabira gundi beeyisa bwe bati, ne batandika n'okweyita amannya kubanga bakuliriza nnyo ekyokusosola. Oba amawanga agamu ne gabanga resources naki bibeera mu bo, abalala ne babanga tebabatikola ki, tebabalowoozaako. Entalo nnyingi ze tulwanye wano ez'ekinnansi wano okwetooloola Uganda n'ensi ezituliraanye zibadde zisinga nnyo kuva ku busosoze bwa kabira. Ti tusosola ggwanga gundi lisosodde ggwanga bwe riti, ensi n'etabuka. Twagala nno okwebaza gavumenti yaffe wano mu Uganda, efubye nnyo okulaba nti obusosoze obwa kabira ebunyigiriza, eteekawo emiwaato okulaba nti abantu bakola ki, nti bafuna engeri gye bakola ki, gye bakwataganira awamu. Bwe tugenda ku makanisa gaffe era oluusi tukiraba nti abantu oluusi beesosola okusinziira ku oli gy'aba asomedde, n'osanga akabinja k'abantu nti ffe twasoma ffenna, ne beekolamu omulimu, ne babeera ku kkanisa naye ng'abalala tebafuna ngeri ki gye babeegattako. Kwegamba okuyingira akabinja ako kizibu, ne kibanga obusosoze. Bayinza otutuula ne basalirawo ekkanisa, abalala ne basigala nga bawulira nti tebali kitundu ku kkanisa. Ne wabaawo engeri y'okusosola okuva
ku level ey'abantu gye basomamu. Bano oli teyasoma kimala, abataafuna degree kwega ne bawulira nga nabo tebawulira kweyagalira ku kanisa zaabwe. Aba ne basosola okusinziira ku kika n'ekikula ky'abantu. So obusosoze kibi, kubanga ffenna tukolerera ggulu, ate ng'eggulu teririmu busosoze. Ffenna tuyitibwa okujja eri Katonda, tuyitibwa ffenna tukowoolebwa okweteekateekera okudda kwa Kristo, tweteekerateekera obulamu obutaggwaawo ewatali kusosola mu mawanga, ewatali kusosola mu langi, ewatali kusosola mu kusoma kwaffe, ewatali kusosola mu nkula yaffe, ewatali kusosola mu ndabika yaffe. Abamu basosola okusinziira ku nfuna yaabwe nga bakola ekibiina kyaba abakozeemu, abakolamu bebakola ki, kwe batambulira. Abatannafuna ne beekanga nga nabo tebabirongenga ku kanisa. Baganda bange, njagala obategeeza nti Yesu Kristo omulamwa gwe tegwali gwa busosoze. Bayibuli etulaga mu bitabo ekitabo ekya Matayo 15:21, omukyala omu yaveeyo mu Kanani n'ajja n'agamba Yesu nti nina muwala wange mulwadde. Yesu n'amugamba mu ngeri esoomooza okukkiriza kwe, n'amugamba nti ye emmere gy'alina y'abaana. N'agamba nti newankubadde nti emmere y'abaana, omukyala n'asoomooza Yesu n'amugamba nti newankubadde emmere y'abaana, naye n'obukunkumuka busobola, naffe tusobola okulya ku bukunkumuka obuva ku mmeeza yo. Yesu n'atunira omukyala n'amugamba, mukyala gwe, ndabye abantu bangi naye okukkiriza kwo kukuyamba okufuna okuyaayaanako. Yesu n'asabira omukyala oyo era omwana we yali akwatiddwa emizimu n'awona. Bayibuli etulaga, twayogeddeko ku Musamaliya, omukazi Omusamaliya mu kitabo kya Yokaana essula ey'okuna, eyali ku luzzi nga talina gwakwogera naye. Era kyali kyewuunyisibwa nnyo Omuyudaaya okujja n'ayogera n'omukyala, naddala nga mukyala ng'ate si Muyudaaya. Esooka abakyala n'abaami Abayudaaya baali beesosolamuko. Kakati ate okuva n'ojja mu ggwanga eddala n'oyogerako n'omukyala omulala atali Muyudaaya kyali kyabwewaze nnyo. Naye tulaba nti Yesu ajja n'asanga omukyala ono Musamaliya n'atufuna obudde obwogera naye, era ne banyumya emboozi. N'amugamba singa omanyi gw'obadde oyogera naye wandimuwadde ku mazzi. So Yesu omutima ogw'obusosoze teyagwina kyobula mukyala oyo yamukolamu obuweereza. Bayibuli etulaga mu kitabo kya Luka ku musajja Omuromani Centurion Omuromani ali ne mu kitabo kya Matayo essula ey'okuna, nga ajja eri Yesu ng'amugamba nti Yesu, nze ndi komanda, nsobola okuduumira abantu bange ne bakola kye mba mbagambye, naye nange mbadde nkusaba oyiweereze ekigambo bugambo kisobole okugenda okuwonya omuddu wange awone. Era Yesu n'atunulira omusajja ng'alina okukkiriza kungi, n'agamba ne mu Isirayiri sirabamu kukkiriza bwe kuti. N'akola ki? N'ayamba omusajja. Kale ono Yesu talina kiseera kisosola mu mawanga, kubanga ffenna atuyita. Yokaana 3:16 etusomesa nti Katonda yayagala ensi n'okuwaayo n'awaayo omwana. For God so loved the world that he gave his only begotten Son, that whosoever believes in him does not perish but have eternal life. Nti Katonda yayagala ensi n'okuwaayo n'awaayo omwana we omu yekka, nti buli muntu yenna amukkiriza aleme okufa wabula afune obulamu obutaggwaawo. Buli muntu yenna, ti Katonda bw'atyo yayagala ensi n'okuwaayo n'awaayo omwana we omu yekka, nti buli muntu yenna,
whosoever, oba mu Yudaaya oba si mu Yudaaya, oba mu Uganda oba mu Nyarwanda, oba mu Kenya oba mu Tanzania, oba mu South Sudan oba mu Ethiopia, buli muntu yenna amukkiriza, niwabanga mu Misiri ng'amukkiriza, Mukama amuyita okujja okumuwa obulamu obutaggwaawo. So Yesu yennyini wabanga ayita buli muntu yenna, kitugwanidde naffe obutasosola mu mawanga. Twagala okuddayo ku tekisiti gye tuggyemu ekigambo kyaffe ekya ebikolwa by'abatume essula ey'ekkumi olunyiriri lwa 28. Lutulaga ekifaananyi kwegamba osoma ebikolwa by'abatume essula ey'ekkumi yonna ekulaga nti Katonda agenda ayogera n'abantu ab'enjawulo. Ayogerako ne Cornelius, omusajja ataali mu Yudaaya, n'amutegeeza nti okusaba kwe kujja kuddibwamu, kugenda kuddibwamu. Peetero ate naye Katonda n'ayogera naye. Bayibuli etugamba nti aba ali mu ssaawa ey'omukaaga ng'agenze okusaba, eyo gye yafunira okumulisa ekirooto kya Katonda. Bayibuli n'emugamba nti Katonda n'amugamba nti zuukuka, n'amulaga n'amulaga reptiles, n'amulaga ebisolo bye wandirowoozezza nti tebyandiriiriddwa. N'amugamba nti kiikyo sala lya. Manye ebiseera ebisinga weebakanga enjala ekuluma oyinza okufuna ebirooto ng'ebyo. Naye wano Katonda yalabisibwa Peetero n'amugamba zuukuka sala. Peetero n'agamba Mukama waffe nti naye Katonda ddala okimanyi nti ebbanga lyonna nkuze siryanga ku kintu kitatuukiridde. Wano osanga baganda baffe bangi abatera okugamba nti Peetero awo olaba Katonda yagamba Peetero genda olye lya reptile. Naye Katonda wano agezaako okukaatiriza ensonga gy'aliko si ya byakulya, kubanga oluvannyuma ejjajja n'amutegeeza ki kyeyali ategeeza. Peetero wano akulaga nti ebbanga lyonna okuze okimanyi Yesu, nti tondabangako nga nkeera ku makya ne ŋŋenda ne ndya omusota, tondabangako nga ŋŋenza okulya ggoonya, tondabangako nga nkedde ne ŋŋenda ne ndya kino. Ebiseera byonna bye namala naawe Yesu, namala ebiseera ebyo byonna nga siridde kintu kyesittaza ekitali kirongoofu. So Peetero awa obujulizi wano eri Yesu nti ebbanga lyonna ly'abeera ne Yesu teyalya ku kintu kitali kirongoofu. Njagala okwogerako n'atuwuliriza nga ogamba nti tusaanidde okulya buli kye tukyandiridde. Bayibuli etulaga nti Peetero avaayo ng'atangazaamu ku nsonga eyo. Naye Katonda n'ategeeza Peetero ki kyali agezaako, n'annyonnyola Peetero okuyita mu bikolwa ki kyali agezaako okuyita mu kirooto. N'amugamba nti Peetero, waliwo abantu abagenda okujja gy'oli. We bajja genda nabo mugende mu nnyumba ya Cornelius. Peetero aba ali awo nga wuuyo agenze mu nnyumba ya Cornelius. Cornelius n'asanyuka. Kati teebereza singa Peetero yalimu obusosoze buno, omulimu gwa Katonda tegwandisobodde kukozesebwa okuva mu ye okugenda mu nnyumba ya Cornelius, kubanga yandibadde alimu omutima ogw'obusosoze. Obwakabaka bwa Katonda tebwandigenze eri nnyumba ya Cornelius, kubanga Cornelius yayita baganda be ab'emikwano bajje babeerewo ku lunaku olwo, nti kubanga okuddibwa essaala ye yali egenda kuddibwamu. Amawulire amalungi gali nti Peetero wagenda mu nnyumba eyo n'abuulira, n'ajjukiza abantu bonna ku Mwoyo Omutukuvu nga bwe yakka ku Yesu, n'atambula ng'akola bulungi, ng'alwanyisa omulabe Setaani. Aba akyabuulira ku mawulire amalungi eri ennyumba eyo, Katonda n'asumulula ennyumba eyo. Omwoyo wa Katonda n'akka eri ennyumba ya Cornelius, ennyumba etaaliko Bayudaaya bokka. Mujjukireko Peetero ebiseera biri nga alimu n'okutya okw'okutambula n'abantu abatali bakomole. Era Pawulo n'amurebukinga. Kakati essaawa zino Peetero omwoyo amuluŋŋamizza okubeera wamu n'abantu abalala Abayudaaya be bandibadde basosola. Kati nno gwe atabeerangako n'Abayudaaya,
nafuweeribwa omukisa nti nababeerakokko nabo muddandala mu nsi yaabwe. Of course balina ekibuga kiri ekirala kyebandiise ekyaboonoonyi Tel Aviv, balina ekibuga ekitukuvu ekya Yerusaalemi. Naye newobeera nga oli mu kibuga kiri ekya Tel Aviv, si kyangu nnyo gwe kwogera na mukyala gwolaba nti oyo Muyudaaya, naddala nga yeebikkiridde. Si kyangu nnyo gwe kwogera na Muyudaaya mulala ng'omubuuza ebikwata ku kitundu ekyo, bakuyitako buyisi, kubanga balaba totuukiridde, tosaanidde, balaba nga oli unclean. So Bayibuli oba ogisoma olina okuteekamu context eyo. Naye twogera kati n'ogenda e Yerusalemi ojja kusanga nti n'onoogenda okukyalira ebifo ebyo ebimu bye bayita ebitukuvu birimu okwawula. Abakyala muyite eno, abaami muyite eno. Omwami atatuukiridde bulungi wano totuukawo, gwakola bw'oti kwegamba bikyalimu okusosola. Era bw'otamala gagenda n'ogwa ku muntu asiba nga asaba nga bw'asaba alindiridde kujja kwa Mesaya, n'omala gamutuukirira bw'otyo, kubanga bakyalimu endowooza eyo nti Omuyudaaya ajjudde omwoyo, tolina gamusemberera bw'otyo, beeraba ng'abantu ab'enjawulo. Katonda ampuliriza era ndaba, njagala okutegeeza nti ffenna tugenda mu kifo kyekimu. Katonda waffe atulindiridde. Yesu yatugamba nti agenza okuteekateekera ekifo ekyo tagenda kusosolamu ani agenda okujjako oyo kasita abanga alina tiketi emusobozesa okutuuka mu ggulu, abanga mutuukirivu ekimala Katonda ajja mwaniriza mu ggulu tetusuubirayo kusosola, kubanga ffenna tujja genda n'ekitugatta kusinza Katonda waffe emirembe n'emirembe. N'olwekyo twewale ekikolwa ekyekibi eky'okusosola mu bantu. Gwakedde olunaku olwaleero tokeera kusosola mu bantu nti oyo atuukiridde tatuukiridde, nti oyo musiraamu si musiraamu, oyo muadvent si muadvent, oyo mukatuliki sijja kwogera naye, oyo wa kikula kino sijja kwogera naye, oyo wambala bweti. Nkusaba muganda wange, oba ogenda okutambula olunaku olwaleero, oba okolagana n'abantu, tososola mu bantu. Tulina n'omuze ogusosola mu bantu n'ogamba oyo si wakutegeera kwange, oyo byenjogera tajja bitegeera. Naye njagala okuzzaamu amaanyi nti abo boonyoomoola Katonda yabatonda, era Katonda akuyita okukolagana na buli muntu yenna. Bw'oba ng'obaddemu ensonga yonna, omutima ogw'obusosoze eri ekikula ky'abantu, oba okusosola mu mawanga, nkusaba weenenye, kubanga nakyo kibi. Katonda omulungi akuwe ekirabo, akuwe okusaasira, akuwe omutima ogusabira, ogwaniriza buli muntu. Osobola okwaniriza buli muntu yenna Mukama gwakutadde mu ngalo zo mu makaago. Katonda omulungi akusaasire era ffenna atusaasire, tulekeraawo okusonyiwagana, okweyawulagananga. Kusabira muganda wange era mwannyinaze ti Mukama nga olowooza ku bigambo ebyo, Mukama akuwa ekisa. Gwe babadde basosodde, Mukama akuwa omutima ogusonyiwa abo abaali bakusobyako. Katonda omulungi abeere wamu naffe olunaku olwaleero. Kwe kusaba kwaffe mu linnya lya Yesu Kristo omulokozi waffe. Gwandaba wenna weewombeeke tusabe. Katonda waffe omulungi ow'ekisa, tukwebaza okuyita mu kigambo kyo, ebikolwa by'abatume essula 10 olunyiriri lwa 28 lutulaga nti nti Peetero ye yali akimanyi nti kuva dda nadda Abayudaaya tebalina kwegatta n'abansi ndala, naye n'omuwa okwolesebwa nti okwagala kwo kwetaagisa okuba nti tukolagana n'abantu bonna. Tusaasire ffe ffenna abadde n'omutima ogulowooza okusosola mu mawanga, okusosola mu langi, okusosola mu ngeri emu oba endala. Tusaasirayo Mukama, tuyambe tube n'omutima gumu ogutugatta, kubanga ffenna twatondebwa Katonda, era tumanyi nti Katonda mu biseera ebiteeketeeke alukitima ffenna abasaanidde okubeera wamu naye emirembe n'emirembe. Era ensi
tutegeere okukolagana ku nsi kuno nga tetunaana kulowooza ku bya mu ggulu. Tusaasirayo Mukama, kola ku ebyo byonna byonna abantu bo bye balina ebibasoomooza. Abalwadde Mukama tusaba obawonye, abalina ebibatabudde Mukama tusaba obatabaganye. Tusaba otuzze bujja nate, kwe kusaba kwaffe mu linnya lya Yesu Kristo omulokozi waffe, amiina. Yiga okutandika olunaku ne Katonda, olwo nno ebisuubizo bye birabike gy'oli.